Yino ensonga lwaki ekivulu kya Spice Nut kyaggwa kyakoma mu kkubo era na lwaki ennyimba ze bambi ezisinga ate zasinga okwagala teyasobola ziye manye nga sinaba kuba byonna nga mbikutuusaako mami mbadde nkusaba vidiyo sooka ogimpeereka like esobola okubanga yeeyongerayo ate nfuna amaanyi agabongera gyekisendera era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe wano ku buyinzaanishasuvia news ti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell oleme kusubwanga buyinzaanishasuvia news kyonna kyonna kyaba ateekangayo era neeyongera n'abagamba sijja kukoba kwebaza gwe wenna eyasubscribinga wano ku buyinzaanishasuvia news era nonyiga ne notification bell mukwano okolera ddala ekisinga naye era nnyongera obbajukiza wano ku screen teekawo ennamba gwe wenna wena omuntu yagala kulengera business enamba ya whatsapp tokuba ate netuba nga tukimala bumazi butereevu kambikuwe mu bujjuvu ki ekyamugana okumalayo ennyimba ze lwaki ekivulu kyakoma mu kkubo byonna ngenda kuba mbikutuusaako wano ku buyinzaanishasuvia news. Bwe ntyo nkutandise butereevu na mwana muwala namukuwaaya oba Spice Diana munnange abantu abasinga abadde banyiivu nga bagamba ddaada Spice Diana kiki wategeeza wano ng'olanga concert kye watusuubiza n'otugamba nti ogenda tukuba oluyimba lwo wasookerako ddala okiwulidde ekintu ekyo paka nakati wootuuse naye ate lwaki ennyimba ze tusingira ddala okwagala tewakoze eki tewazikuubye munnange wano ku buyinzaanishasuvia news jjukira twali twabasuubiza nga twabagamba nti tujja batuusaako kyonna ekinaaba kikwata ku kivulu kya Spice Diana kati munnange ensonga yiino lwaki ennyimba ezo teyaziyimba era na lwaki concert yeeyo teyaggwa munnange nga womanye ebyokwerinda obudde omukazi wattu baali beetegeka kuba tubuuzizaako nisendo jjukira y'omu ku baayimba oluyimba ne Spice Diana ate abantu be basinga okukola ki abantu be basinga okwagala ennyo era oluyimba tebakola ki tebaaluyimba munnange nisendo atugambe nti baali beetegeka nga batuuka we bati ku stage poliisi nekola ki poliisi neggalawo negamba kikoze kiki ekimala obudde bukoze eki obudde bugenze munaye bagezaako okwegayirira ki munnange mutuyambe ati at least ko mutuleke tuyimbe muno oluyimba lukka tukole ki ati so ekivulu tukole ki tukigale munaye nga yo poliisi tekola ki nga yo poliisi tewulira What's up?